This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mbadde ka interview kalungi mama Black Man wenno olinga byakulya naye mukwano mbadde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kanekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gwokubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda kumunyamunyamu nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice wetwale dakiika nga bbiri kati owa bodawo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe mwaye gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende boosi omutuusa bulungi eyo ŋŋambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride. You have made money is lost your song. Yet Delta Cash is here with a car logbook loan from 2 million to 300 million. Come we change the song to who has money? We have money. Who has money? We have money. Wabi? Olimba wakiririmba bulungi oleme kulimba in such a way ng'olyoza nti abaana Uganda bonna basulu. President Museveni ye musajja yekka wano mu Africa gwemmanyi akwata mukazi we oba n'akulemberamu. Baboyi nakakasana nimugambye konti ampe kadi nze munyagwa astagfirullah. You have been abusing authority Mwenda. Your lack of intellectual quality is not my problem. Kungulu oli wa kiragala mundu oli yero Komanyoko ne bannange Ruzungu kale kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda mu kujira kutoka ntoko nimbuzi ndi hapo ala bora babaddi abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa Musa white star premium detergent waliwo banagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. No, you are right. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero tuline Honorable Mubaraka Munyagwa Mugati gwa Bata. Naye erinnya eryo tolita Mugati gwa Bata sigala nalyo. Ese mukama. Pozi abantu baguliranga emigaati. Ne Bata. Naye abalonzi bantu babinyo. Omukyala nali ntuuma. Enza abalonzi oba omuntu gwe ba overdose bajuwanze. Abalonzi bajuwanze Kasuku. Nali manyi nze emabega ke nali manyi ogenda kukomawo kubwa MP nga ndaba nti it was now the right time. Atenza kankubulire okubuwangula sina kyekikulu. Nenze sikyasobola bwemu. Because okola emirimu mingi nnyo gy'otalina kukola. Kasuku abantu abo bajooga.
agenda nave we nakeriwo saa 12. Imagine 12 kugenda kuli akadde kavuga ku gate asikali kinti atwala omukyala asitudde omwana wano bw'oluyingira n'agamugambe onaleba yangu omwana wakulongoosa leero azifuga omuzaalamu talina appointment naawe olujja gamba onalebo onyize n'omwana nga ali bubi naye mugamba yangu andabe ngende 12 n'ozuukuka we n'ototuluma kiki omwana yetaaga kulongoosa bagambye no nze waliwo omukyala yanyiiza siri musonyiwa akukimusayala musajja omusajja oyo yaliwo NRM nali meya nkyali meya nga mukyala wanyina edduuka ebwayisaawo kati bwayisa wakwatanga nnyo jamu nga tebanateekawo bitaala bino omukyala yali lubuto baawo ali China ne bajja bagamba nti banaye ambulance erwana batukubira meya twagala ambulance omukyala agenda kuzaalira mu dduuka mukyala wa gundi sijja kumwogera linnya nenziruka ambulance yange teyaliyo nenkwata emmotoka yange ey'obwa meya nenvuga nengenda ku dduuka nga ndaa tugenda kuswala nengamba avuka mu stream muteekemu omukyala oyo kakati mu kuvuga wano nga ndaa bano bamwekanasa nengamba nedda nze kanzire emabega mpanirira omukyalo ono mukyalo ono bwafiira wano mu dduuka nga bankubidde kijja kulabika bubi nena twali abantu babiri emabega nga tumuwaniridde omwana yagwa mu mikono gy'omu ku munnange gwe nali naye awo tuvuga ntuusa omukyala mu ddwaliro nenva mu ice scrambled emulagaawo onoonyeza amasuuka g'okusasulirawo biki bamugyemu basose bamukoleddeko mu motoka eyange bamugyemu motoka nena negisibizaawo ku rawundi awo emulago bajooze namala ne wiiki emu gasigikozesa nga bineetobye munda famire bwe neesimba ku bwMP bavumanze bwe bali b'NRM nnyo ne bawagira opponent wange w'NRM nga bakambwe bazibu nengamba omusajja naye waayo ojjukira akasimu ke wankubiranga ennaku 3 wakava China nga nfuuse muganda wo oba Sseruganda bw'alaga wa munyagwa buli mbuzi ku nkondo yaayo so obwMP bukozese bwetaaga abantu abakyeyiya bukozesa ebintu bingi nnyo n'onafuwa kaniza obwMP nobundeetera nogamba ogenda kubeera n'opposite ebisanja bisatu sibusobola wanu sisobola kudduka ku bantu nti nfunye sente neekweke nfunye ekifo kyabwe neekweke siyagala kunkozesa mirimu egyo ntewasuze ku lumbe kubanga siri funeral service obutaziika kinfukire problem no oje wange weyagalidde no it can't happen tosobola nakuba ku simu yange weyagalidde kubanga esimu yange ine sawa zeekubwako nezeetakubwako so you don't I know kati bwempibo ebyo ate bw'oyagala rights zo bufuuka musango anyway today week ewedde tetwali naawe abantu nemba nnyonnyola walinamu obuzibuzibu but now here we are speaking of course ku bwa MP obwo bwennyini Honorable Shamim Malende yakomyewo okusinziira ku bye twalabye yakomyewo nasooka kulaba luswa ng'atuwa update batunnyonnyola ebimukwatako be baamala nalabye yakomyewo ng'okulayira kutuuse abalonzi ne bagamba ekigenda mu maaso ennyo kiki afa ki. Do you have any information about Honorable Malende and what the problem is? Not but kyemanya abeera Nairobi gy'abeera and I'm told waliyo MP mukwano gwe. Somebody told me that. Lindako, there's an MP who is her friend. Yes, that one I heard. Musajja mukazi. Kale tugende maaso. I think Alavika aliko exit route ya politics wa wano. Kino sikya bulwadde because obulwadde tebusobola kubanga butayiminga campaign bwezituuka nowona ne bukuleka muno jja no campaigning. Akalulu bwe kaggwa ne buddamu. Actually Honorable Malende oyo
bwe yafuna kaadi n'abula abantu abamu baali simanyi oba yakuba ne campaign mu bululu obwo obusembyeyo yavanishinga ku election de saamulabako simanyi oba yalonda n'okulonda twaddamu kuwulira nga bamulangiridde. I think waliwo ekitagatta honorable not Sonya but waliwo ekitagatta because ye woman MP Kampala ennaku zino tubadde mu Kampala nga boonona business z'abantu abamuwa akalulu be abakyala abamubeererawo abakolaki honorable nga talina waalabika nga bagamba mbu yalwala ye naye wadde ka post ku Facebook no tweetinga nogaba naye bigenda mu maaso mu Kampala tubivumirira kuvumirira olwaleero okulayira kutuuse ogenda mulaba yatuuse dda agenda kubaawo mu kulayira nga musanyufu muzibu so simanyi obulwadde bwe waba alina kyafiirwa bukendeera ng'omuntu bwe kituuka okuweereza abantu ne bweyongera kasuku abaana teri baana balina mukisa nga bafunye ebifo mu mulembe guno nze nkubuulira kasuku abaana ba Nuupu balina omukisa ate teguliddawo buli generation ebamu omukisa ogujja ba Museveni balina omukisa ogwagenda mu nsiko ne guwamba gavumenti abaana ba Nuupu bazze n'omukisa gw'okugaggawalira mu politics teri aliddeyo gufuna yes because bo kye bakola kiri kimu kujja kukyamuukiriza balonzi mu kiseera kyakalulu gwe kasita bakutiikinga ng'ogenda ogaggawala tebakyalina biri ebyali bitwambala mu bulago nti bakoona abantu mu Kampala business zaabwe therefore it is my problem no bo teri kibagaana kwebaka but it's unfortunate bato they are young in age you see waliwo abantu abalowooza nti wobeera emupya oba ogaggawadde n'ensi ebatekomyawo abantu bano bokyabeetaaga Lucky Dube bangamba si ye Dube nti ye Dube mama yaani mumanyina byogera Dube Lucky Dube yayimba oluyimba n'agamba weeyise bulungi ku bantu boyitako ng'oyambuka amadaala be good to the people on your way up the ladder because you need them on your way down. Remember, that's the way it is. That's the way it is. Yeah. Be good to people on your way up the ladder because you meet them on your way down. Shamimu yabadde ne opportunity emu y'okusasula abalonzi be wana abakyala baadde babononera business zaabwe awoka abadde alina okuteekawo fight nga woman MP wa Kampala at least the government ne basecuringira zones mwe bakolera ne bwe yandirwadde emyaka 5 egisigadde. Naye omanyi ekintu ekyewuunyisa omanyi nti bino ebintu by'okumenya abantu bemupi bonna baasirika bonna ab'omu Kampala kasuku nkubulira ini coming ne outgoing nembe kikosa nti abantu but bemupi bo opposition aba season eno balina omukisa and people te baba banja abantu akaluwe katukaga wola byambulera woti wola byekino woti abantu bakyabi simanyi mbutufa bakulembeza obulembe guno balina emix kasuku fete twakola ko mbaga nze nakola okwanjula nenti okola embaga gye nani njaga ne mukyala wange yali abikadde 10 kati tugamba ku muntu ali mu Katanga asula enjala bwana tulaba nga tuli mu kasuku fete twagula ko muntu kazabbeyi ne Besigye teyagigula nga tugamba omuntu asiibe enjala bwana ndaba mu motoka emiliyoni 3 5 you get the point naye abaana beyagadde kasuku abaana beyagadde nsakola ko mbaga kutya abantu bana alaba embaga y'amatiri bona nga basula njala etugamba wayi katubireke teri mwe nabyabufuzi gwali olabye embaga y'emba nabyabufuzi abakulu ey'amaanyi gwali olabye yalukwa walabako embaga ya Ssemuju bwagendanga Kibuli ne bakuwoowa nodda ku struggle naye olwaleero abaana beeyagala nga tosobola kubula mu constituency mwezi nga tekisoboka naye Shamim kaliko ogambye nti alina mukwano gwe egundi bangamba mbu in Nairobi MP Kenya and that answers all our questions anyway and eto kitwala bubi no but I think ayinza kuba mukwano gwo muzanya mu golf mukola ki nga yakutwalira obudde tokitwala bubi toteekako ebigambo era sigenda byongerako ebigambo but I also think kati Honorable Malende the time has come aveyo atunnyonnyole
because much as everything is being said and done neta yogera umanye mupi w'ekibuga so we don't know omanyi abaana bano tamanyi na Katonda mukisa gwa bawadde kasuko kubeera MP wa Capital City nkubulya Shamimu singa yalina ne NGO esinga y'obunene kati mu Uganda wa kubanga ekichu ayina latitude esobola ku attracting obuyambi bw'abakyala b'e Kampala munsi yonna. So Honorable Malende bw'ofunayo obudde osobola okujja Kasuku live naye bw'oba owulira nti olw'okuba kwe tukyaliza Honorable Mubaraka Munyagwa n'ayogera byayogedde osobola okufunayo abantu abalala bangi. Twamuwagira nga bamu makadi. Yes, twamuwagira nga mukyala abadde mulwadde mumuleke. Nze simuyinaako nnugu kuba nakuwagira n'okuwagira. N'akalulu kange nakamuwa. Aveeyo atunnyonnyole abalonzi. By the way kintu kyoyogedde kiri kituufu. Uganda kati ne mu gavumenti mwennyini edda ng'abantu obalaba bascrambolinga okuvaayo okwetereeza. Abantu bannyonnyola abantu. Minisita wedda ng'omulabo wa minisita bumumenya. Kagube ku mulembe gwa Museveni gwennyini. Ba minisita nga babidandisale. Ba Francis Babu. Ba Miriam Matembe. Webabeerera ba minisita ng'obalaba abantu bavunaanyizibwa alwana n'okunnyonnyola abantu. Naye abakulembeze b'omulembe guno Kasuku beeyagadde. Kasitofuna sente ate sente bazirina. Sente bazirina. Singa wategedde kyagudde mu sovereignty bill wandika by'amazika. Sente yatambudde 10 million 10 kasito obeeramu gwe n'obeeramu ng'ojaba kasita gw'obanga owakanya omanyi democracy abamu kiri nomo kiri healthy okubeera abawakanya n'abakkiriza okubanga temukkaanya mu democracy. As long as temwediimye kukiyiwa naye gwe nogaffe tetukiwagira bano bagaffe tukiwagira you are paid. Abaana beeyagadde by yesterday naade simanyi muwendo naye kati ngomanyi ogwa sente listi njirina naye akakasa nti teyazigyeyo abaga ati yazigyeyo naye agamba anavayo n'owewakana ng'ate wazigyeyo listi njirina 10 basooka ne beekubira ekikonde emunyonyo oba wabiwulira. Oli muyaaye? Siri muyaaye. Oli fala. You see opposite y'obuyaaye fala kubeera fala. Kituufu. Bw'otaamu yenze ni muyaaye we bwayise. Abayaaye balina kye bayita okusikeeriyo. Okusikeeriyo okumanyi? Nkumanyi. Otumbula omulongooti. Baagenda emunyonyo ne beerwanya ng'abayaaye b'omu paaka. Kano tetukikiriza. Abali mbuyinza n'agamba leero parliament egenda kwaka muliro banaye tufudde. Ebbaasa ne zitambula. Kati bo kye baakoze n'agamba mweyawulemu mwe muleete minority report bano majority report. Mu democracy and a democratic dispensation it is healthy okufuna side enjuyi ibiri nga tezikanya ku kintu. Neera gwe bw'obeeramu gw'atakanya process n'etambula paka ku end oba okoze kye tuyita legitimization. You understand? Neera n'oli abadde agamba etteeka liri unpopular aga no naye n'aba opposition baalimu ne bateesa n'ebirowoozo byabwe ne bireetebwa ebimu ne tubiteeka namu. Oba okitegera ensamba gye basamba banawo mulembe guno si ebiri ebyaffe ebyatogikwatako kutula microphone okube muno okiyiwe tojukira togikwatako kyayiika emirundi ebiri kyayiika ebiri twakiyiwa ebiri otafiire nansanga mu kolido naam gwe munyagwa mugambi mwakatukuba 2-0 nagamba leero afazali drop yangamba kogolo bakuba bembi okubataga leero wakiri draw naye temutwala wini leero yangamba leero afazali draw emboko nevu mba ndi ku bridge ya parliament niwajja MP musajja mukulu w'omukigezi omwo yajja ku lifti n'abeera ku lifti nga bwayingira tagenda bwayingira tagumba alinzenze nve wa leader of opposition nangamba toyita ku bridge bagenda kukasuka wansi musajja oyo sirimu erabira obulamu bwange bwonna bali bagala kasuka nzoba zaake wansi ku bridge omwafe abalala babakuba entiisa omusajja ngamba toyita ku bridge bagenda kukasuka wansi ono kamwogere yafa yansanga mu kantini ya parliament njagala nnyo ebyennyanja nakugamba nga mpanze tilapia yange bweti nekyayo omukalu njagala nnyo ebyennyanja nekyayo omukalu
namba lwaki oyagala nnyo okulya wano. Jeno Mulamba yafa yali minisita. Yagamba emmere gireke ovaawo. Abaana beeyagadde. Abaana beeyagadde bwe mupi bunyuma luutu eno. Nze sakkiriza akasuku nti omuntu bamugula. Kati kankubuulire ekyo ku mulembe gwa Jennifer Musiwalwa yatuleetera ddiivu. Baali basolooza taxi bazitadeko emitwalo 10 n'embeka? 12. Bwe mba nimbabuuza Lukwago. Aŋŋambye nti nnimba. Ne baleeta ddiivu n'agamba nali mmeeya nga Lukwago Lord Mayor ne Honorable Ssebugawo n'abalala. N'agamba mmwe katusolooze 12. Nammwe bammeeya tubasolooleze tipa ne bulooli. Zino zibe zammwe ziri naffe tusolooze ziri. Naye gwe tipa ne loole sente ze twalifunye mu Kampala buli mwezi. Wavumira omukulu yaleeta ddiiru ku Serena Hotel. Katono tumukube n'okumukuba. Nga tulyamu tutya abantu olukwe. Bannakampala tubalyamu tutya olukwe. Muwaga. Muli ku bannakampala. Omusajja yatubalira mugenda kufuna bilioni 4 buli mwezi. Munyaga ofunako milioni 8 oba tofunye. Nga tulyamu tutya bannakampala olukwe. Abantu batulonda. Abaana beeyagadde. Ne butandisoloze emyaka egi. So kyannaku nnyo abantu okkeera ne bookebwa omusana ne bakuwa omulimu okukuwa milioni 5 omwezi. Gwe n'obanga buli kyonookola ojja kugulibwa bugulibwa nga malaaya. Ate mbabuulira mugenda kunja simula gino emyaka 4 mbabuulira. Ono Kasuku bw'anaatya nja kufuna page endala ngitandikewo ngimanyiize. Naye mujja kudduka mujja kaaba. Mbayina nno. Bantu ne bakeera ne basimba layini ne bakuwa omulimu gwa milioni 5. Ne mubanga buli kye mukola mukiryambuliya ssente wajja muli ku bulamu bw'abantu bamuzanyirako bwe muti. Gino emyaka 4 mujja kunja simula. Bakukuwulira. Bakumpulira. Singa omusajja omukulu omusajja omukulu w'omukigezi teyajja n'angamba togenda ku bridge singa siriiwo. Ate bw'amala okukiŋŋamba ne ndaba abavubuka bananga bayimiridde ku bridge. Tebalagana face zaabwe. Baali baagala befuule nti bempi balwanidde ku bridge ya Parliament, Munyago avuddeko n'agwa n'afa. Singa siriiwo. Singa Jeno yafa teyaŋŋamba lwaki oyagala nnyo okulya wano emmere girekewo ogende. Singa siriiwo. Naye ng'ekituusa kikukubira simu kiro ne bagamba sindika driver ne buutu tugijjuze. Ffe byabanga byakusindika driver na buutu. Waliwo yanteege nansana mu woko tuwaaka nga nze operations commander wa Besigye nangamba sindika driver ne buutu. Bonna mbamanyi amanyi. Naagwe tojja naye gamba driver je yafude wa parking. Tujjuzeewo ogende. Ffe byaffe byabanga byakujjuzaawo naye people refuse the money. Kyagulanyi sikanya naye Kyagulanyi Mwoko Tuwaaka yayimirirawo. Kyagulanyi Mwoko Tuwaaka yayimirira ate nga yali yakajja. Nze Zaako oyo omulaba ali erratic. Ne Zaake ekinsanyusa ne Zaake kiri kimu. Zaake tatunda mwoyo gwe. Zaake ne bw'alisibira ku kintu ekitakola magezi. Zaake n'omugamba ekyobusiru n'omumatiza enkya kyabaako. Zaake omulaba oyo teyeefuula. Bonna bw'olituula n'omunyumiza ekyobulalu kitya. N'omugamba enkya tukeere tuggyemu amasaati tuyimirire ku mmeeza ng'enkobe tukole bino kasita mukanyaga kyetusazeewo kaagenda ati Zaake tomukyekingako. Kyova olaba akubuwa nnyo. Akubuwa nnyo Zaake ekimukubya. I was told into one of my problems. Butakyukakyuka mbyabufuzi. Buyoofuzi that's a weakness. Buyoofuzi olina okuba ng'oli mwefuuze. Toba ku bbala limu. Kakati one of my weaknesses nze sikyuka sita muntu wange. Zaake ayina ekizibu ekyo naye kyekimukubya ate bakyamukuba. Kubanga Parliament gyalimu abantu bakyuka buli ddakiika eyitawo. Bagamba baatuula ne bateesa kirala bagenda otutuuka. Zaake kyamukubya ku muŋŋanyi ekyo.
Batula ne bagamba ekyengumi etokote. Zaake nagenda mu kiyembe n'atungisa ovulu. Efana ne saati munda najambalirako ekkooti. Nera nasula nga kuba pressure ups n'akeera n'akajuza nga tugeze kutokosa. Agenda okutuuka nga yasigadde bwogu baamukuba banna abanuupu ne bamutunuulira bati. Ono yabadde ki? Twalina Alani Sewanyana oyo twayingira mu parliament. Nga twakabeera b'MP. Waliwo kye bayita the State of the Nation address. Ne tugamba nti Besigye musibe. Ne tutuula ne bannaffe twali abantu ana mwogu. Tugamba naye nti tetuwuliriza Museveni, tetumuwuliriza. Tuwanike ebipande nti bwe tumala obiwanika nti n'atasirika ne kitayiika tufulume tukiyiwe. Bajja kuba bambasada bonna. Leero tugenze mukola akantu aliko ejjusa. Ne tugenda ku State of the Nation. Bwe twagenda ku State of the Nation, Museveni atandika okwogera, tandika free Besigye. Naye kyantiisa twayingira twagaba ebipande byali yanamu eki bituuka okusituka byali 5. Ebirala biwuliddewa. Kubanga twabikwekanga mu kkooti nga sirabyeko gwe bajjako ekipande nga siraba ebipande bwe bivaayo. Tuwanika. President Museveni n'ate y'omumanyi n'atujereegerera n'atukubakuba. Kati ne tugamba ke twali tugambe ne mugamba Sewanyana yogera ekikolo kye twagambye ekyokukolola. Sewanyana n'akola. Ngetegeeza tusituke tukole eki? Tusituka okugenda twali aba. Gwe ne Sewanyana. Nze ne Sewanyana. Jukira mission yetandise tetukyadda mabega. Tugenze. Naye nze bwe tuba tugenda olw'okuba nafunirako ebizibu ku laale ya Museveni emu nga tugezaako giyiwa. SFC n'empisa bubi. Nategeerawo ne kakati nfudde. Tutuuka okusituka twali aba? Babiri. Naye olw'okuba bwe tuba tugenda amagulu omutima ne guŋŋamba ogenze kufa ddayo otuule. Naye ne ŋŋamba sijja kuswala kanfe nga ndi musajja. Tutambula naye nga olw'okuba nze SFC ebikolwa byayo mbimanyi. Namanyi nti batukubye bagenda kututeera mu nkuubo omwo. Naye era bwe kyali tuba tufulumira ku main door, Kamanda SFC laga pale muyite eri mu kakuubo. Kasuku twayita mu lukuubo lwa mita 10 ne Sewanyana naye ng'olinga atambudde kilomita 5 ku kigere. Olaba SFC vaawo baleke. Ebyana tebitegeera ebyo biringa bigamba Museveni Yesu. Abaana b'SFC bala Museveni nga Yesu. Nze natunda Kamanda mu maaso nga ndaba akaabo. Nkugambye otambula omukyakuba kyekikutuusa ku mulala. Toyinza kuyimirira, you can't stop my brother. Atosobola kutuula nti okaabiraawo. Tekisoboka. Naye Serena eyo nalaba olukubo lwa mita 10 nga lulinga kilomita 5 ku bigere nga ninga avudde wano paka ebuwama ku bigere. Ekyobuze Sewanyana. Tutuuka ebweru nga drone etulinze ya green. Zino ziri kwa HDF. Naye nze tunuli aba opposition bawo wano omuntu waba ayogera mutunuulira nti nalaba ono. Kubanga sirina gwe simanyi. Agamba simanya gy'agambe nti tomanyi. Engumi yatoketerako. Naye nagamba Sewanyana ipande nga bitono. Manyi Sewanyana yalina empaka. Nedda gwe tugende mu maaso. Mukulu ffe tugende mu maaso. Mwana ipande bitono bino ndaba bitono. Waliwo ekikyuseemu. So, bannabyabufuzi waba teweefuula wano e Uganda oba mu trouble. You were in trouble. I'm telling you. Ate nze ebintu nabibaamu. Togikwatako. Nze gyogende akatambika togikwatako saalwana. Batukola ekintu. Ojobuze Muhammad Nsereko oyo. Nti omwatula mutogikwata fani yayina essimu ng'aba recordinga. Nsereko ajja kubuulira. Katwayinamu empalana zaffe ez'ebyobufuzi. Osanga aba FDC ya Besigye tebaagala ya muntu. Osanga aba DP tebaagala naye nga internally kiri omwo. Kakati ne bagamba basi tufunye omukisa okwejjako ffe baali batuyita ba activists
Mizirata brigade nfe tuli balalu bali abajjako Gaddafi reasoninga naga tufunya mukisoko ejjako Mizirata brigade kyebakola bona report ne bazitwala nga bagamba nti singa makuba munyagoyo nga fe batadde ku list ekubwa bajeno ne tutesa abo opposition banaffe bajeno ne batuwa roles nti munyagogo gojjo kwambula kadaga wigi nte nakyo mwali mukipanze kyali kikambwe wali okulaba ekintu ekika naitwa ono okufa kumbe bigenda eri bitugamba munyagwa ye muzibu agambye uyiga agitwala eze musesa n'abantu bamwabo wigi agambye agitwala ne bangamba oyo byonna twabifunanga kandi ne bakwatanga enkambi ene izegena neeno nga kyebagala SFC bagicharging gye bakube batte abamenyemenye yes byemutesa bino ne babirikinga tuba tujjanga abana twaliwe ne Kyagulanyi twekutte tuti ne mugamba bana gamba Kyagulanyi nagwe nagamba yandinanya ne mugamba n'ebintu yafenga birikinga nnyo kubanga meeting eyo twagimala nsere ko jagambira mu MPM muntu wacho to recordinga tugenda kola SFC nga bibiri bayingira nenga bano kye batukola mwebe batayagala na timu ya Besigye yali abakarampenge ngerinya mudiruzo okulya sente kwanza na ine kizibu ku parliament nga abantu batano baba yimiridde nga banyumya nenzija ogenda kulanga basirise nga batandise okuyimba obuyimba bana nze mbasibudde kankomewo ogenda kulanga osigadde weka kati nyina omuntu akabwe nabuuza nga siyomba nababaka kiki nti gojja oyino na diru z'abanno mwogera nnyo kati sigala weka ng'onyumya weka noonya munno zaake nga babandaga bannange banno babali fe tuleke kakati batukole ekintu ne bagamba bino gurupu ya Besigye katugisanyizeewo wano ffe ne batuwaloola enkambwe neera nagamba Segona tojja kwogera luzungu tulunaakola Segona nangamba tulina okusooka ebyamagezi nammwe abasiru mujje ne mbate tuli basiru naye tuli ba activists yali akubira layini eyo yakubirawo Segona akuweerawo takulinda Segona oba musiru agamba nti oli musiru takulinda yes but is my friend gatusaga nammwe abasiru muleete ebyobusiru nga Segona abantu tebagenda kutuwuliriza ne mwana era Segona mujja kwagwe ne semuju mukyateesa nammwe baba bakubi kakati fe bagenda bakwata bana bagala okuteesa okulemesa Segona ne basemuju ne babateeka kalisti nti musooke mukube bamala okubba na group ya Besigye ne mbamenya kubene bana b'olugezigezi ojobuze semuju tebamufulumya nga tassa naga abasajja bagenda kutukuba kituba tukola tuyingire tandike kavuyo kati byo kye byakola byagenda nga biwaya amanya gaabyo nga mukaaga nga bigamba mutukubira abo bakama baffe tujja kuteesa bulungi Lera listwe bali bagenda kungasuko kunzija ku bridge. So opposition ya wano jimanyi kasuku. Toyina kyoji nsomesaamu naye ekyakubya abantu nga bazaake bani butefuula. Ate bajja bakuba. Katoro bwama yatunyumizaako togikwatako. N'agamba bamutemyako ye yaddukira mu ttooyi. Yangamba amazima ye yamunyagwa. Kubyempulidde ebigenda okukolebwa wano nze kanzika nekweke mu ttooyi. Bakonkona ttooyi katonga avaayo. Ng'abaka baga okunyira mu ttooyi nga kataavaayo. Bamukonkona katagulawo nkubuulira neera nze bwe ntuuka wali nga bangambye ekyokunkasuka ku bridge naye nga ndaba information ekwatagana be bawadde roles enkambwe ffe ffenna bali mu kuwoninga nti bagenda kukola kino bagenda kukola kino bagenda kukola kino nga bannaffe batuliddemu oluku so opposition ya wano tugisabire tusabirigane neera nze nsaasira omuntu akeera ku makya n'akyamuukirira ndi wakibiina gundi n'amala galonda nseka n'okuseka nseka kasuku bansiina bye saalaba neera nze kasuku parliament eyo giraba okuva lwe navaayo okuva lwe bampangula siddangayo omanye siddangayo kulinnya ku parliament siddangayo kati sente zo ziprocessing otya nalekawo akawunti nabo actually nyina ne busente mu sako parliamentary sako nesi buno nange bwenfuna imaani ebuno naye amaanyi ganzigwamu Parliament ne mu lift bakunyoleramu ensingo. Lift yokka bakuttiramu. Neera abaka parliament abakyatwala obamanyi tolya mu lulime na luzise. Ng'okyetwala mu ngeri eri kajo oli mu trouble.
naye gino emyaka ena wendi wendi mbayina oyo Katemba gwe muzanyira ku bannayuganda okutumalira obudde mbayina. Now of course ekyo kitutwala nyombyemu nnyo anedda onyumiza mboozi. By the way, it's a very interesting piece. Senga tekibadde nti kalidde eddakiika 3 tubadde tukirekaawo ne tusiibula leero ne tugenda abantu ne babeera ng'oyo information bamufunye. Kato yanyumiza togikwatako naŋŋamba Kasuku bw'olabanga actually abantu babiri before yo abadde banyumiriza SFC Katolo Bwama ne Mirundi. Ne Mirundi ate banyumiza mu kamera. Mirundi yatunyumiza omusajja omu yali Kololo omulala yali London. Dr. Kasato waliwo obe yali London nomita Dr. Kasato yaleekaanira president n'abuuza bali oyo munnayuganda nti mumuleke n'asigala ng'awaga nti mumutwale wali tugenda mumulaba. Enkwata gye bamukwatamu president babatumye abamanyi bakutwale wali SFC kutwala butwazi. Naye Mirundi yaŋŋamba nti sebo president alina sigino ze wanagamba please take him bwe temumukwata be mutyo mutwale mpola mpola naye nga bo bamanyi kyategeeza. Kati ze kankunnyonnyola SFC kutwala nga nono ali wantalabye ensindikagano naye nkulayirira buli ssaawa 8 ziyitawulira akapaati akakuluma. Mirundi kye yali atugamba omusajja yagenda okuyitawo ebbanga ng'effumu takyalikola likaziina oyo dokita nagamanabaaki munge likaziina terikyajja. Abaana ba SFC ab'okuma babi nkulayirira ogenda ogenda odulaga tewali wakuvudde mu musaayi you are fine naye nkulayirira buli ssaawa 8 oli epaati ekuluma ndukulyange mpise kusimba wano gati ni mpise vaawa ndukulira akabengo ngumufana ekiki kya nkubulya nega toyina wavuvaako musaayi naye oli mulamu feesi ebaherefe oli wala feesi ebaherefe ne obanga ava ku mbaga nga toyina buzibu naye ngeno tewali muntu bamumazeewo yenna baana babi nnyo gwegyobuzaalani kati baba batuteeka mu drone bali eriti bakamanda baabwe the elite baseesinga kandoza kamanda nama nti bano engeri kayise mu katanuulu kali omwanyinza n'okufiira mu detention. Drone eba etokose naye nga ne drone naye abatulinze obatunulako amaanyi gakugwamu. Nkubuulira eba etokose ku radio call mpulirako oba yali atulabirawo nga mpulira oli alinga agamba nti one of them seems to be weak. Kubanga yo engumi yali enoze wali munda baba kubaawo wano mu lukuba wootugamba kilomita 5 yali ngumi. Kati ono nyononera budde bwabwereere nazo bonyumiza olukubo badde manyi mwayitamu naye nga abasajja mubalaba obukambo bwe baliko boyitawo mubakambwa de bagamba yitawo sebo ozalaye commander in chief therefore yitawo genda tata dabono Kojo buzalani ate alala ntali wali akuze wose wanya nageno munonyi. Kato yangamba waliwe engumi katomba amalaze yakuba gondi zake. Nangamba engumi buli yaliwo. Yagamba olaba Katumba agikubye ono omwana nga aliba kwali abali bagamba nti akoko kake bamukubye nagamba bakuba zake ngumi Katumba komando yanga nti yamukube ngumi ngaji mubaji mumuza akati emusiwe aba Katumba kuba komando nawe abasajja bazibu nine gwanga liri ku time bomb abasajja bola ba ya Katumba nagamba oli zake nti ezo ze nakubye nabadde emponyaggu atenze kankunyonyoli genuinely Jeno Katumba yawonya zake Chiringanze honale musaba sorry omusajja omukulu bwe yamponya Jeno Katumba yawonya zake okubazirike bamujewo kubanga ekyali mu lobby bayitawo lobby bayambulira semujwe empale bali bambulira semujwe empale ngeno bamutakyayogera waliwo gye bayitanga lobby kati nga ova wano mwemulaba kamera waliwo olukuubo muyitomu olukuubo enkubo za parliament zalimbi baba okuluyita mu mita 3 bagambe yitamu de wali nga bakujja wano mu kamera ne bakasukeno kati ogendo ziriso ona wanga ziriso tamaya biri kunsi bayisawo kagali zake bamuyamba okuyita ovaawo nga zirisi oyo zaako oyo
bamuyamba zake yetaaga midali yetaaga guno mudali okusinga gwa Museveni gwetani ngalo gwe bayita ba Medal of Nalubale babiki tashuka bakyamukuba nnyo wetaaga okuwa yeba yagamba drone omwo bebakanyugayo osanga abasajja nga beeswanta ekisooka totuula Kasuku batukwatira ekabaali twali ne Besigye ne Lukwago ne Ingrid ne batowinga motoka ya Besigye ne batwala entungamo ku police kati entungamo ku police twajja n'aba police naye entungamo police ntusanga aba SFC nga Besigye agamba tetufuluma mu motoka aba SFC nagamba bajja kuvaamu omwana we SFC n'akwata akuuma kaali katono bwe kati n'akateeka mu luggi lw'emmotoka nga bw'ogaa nti nsudde ekisumuluzo teyakozesa n'amaanyi mangi aba abaana abo batraininga ki n'abinula oluggi ati ne bakwata kanisita ya tear gas ne bagifuuwamu dokita n'agamba Besigye bagenda fuuwamu tear gas naye gwe teeka akatambaala ku nnyindo beera nnyo kuwenyigire nnyo ku mutto toyogera tear gas ajja kumala akendeeri tugamba kamanda atuwadde training sajja najja afuuwamu kanisita eyasooka Lukwago nadda ku dashboard naye ng'omukka gubula gukendeera tuvaayo naye nga dokita yaasigalawo nnyo nga naye omusajja ono naye Besigye training ye endala si yaffe ekyo ne kiggwa ne baleeta akakanisa ak'okubiri Lukwago n'alubandula n'agwa mu mpologoma katulya Lord Mayor wa Kampala entwala gyatwalibwa nkanfiire muno munda Lord Mayor bamutwalanga Mwanga engajambula gye bagajambula Lukwago nagamba kanfiire tear gas muno gwolwo kyagumye ate bweru nawo tewagendeka sajja birina nnako ngumu abakulinze bakambwe balinga abagabo ina kye wabbye tuli mu bakomyawo te kanisita ey'okubiri dokita ngamba weetegeke bwana Munyagwa bakomyewo tiwaka amazzi ku butambaala abatandika okufuuwa n'okeeteka ku feesi omulundi gumu badda ku mutto olina kwanga okola training obutasa for quite long kati training Besigye eri akola nga ffe tetugirina bo bakomando asobola obutasa for quite long nenwana abaaba nange empewo nga njeetaaga ng'omuntu nenvayo nziseeyo gumu bwe nassayo gumu nange nendubandula ninga yagwa mu nsanafu omwana yankuba ku Iruspaana lino eriiso yali agala lijja mu ndowooza Iruspaana ogimanyi eno ejjako omulala mba nkyatagala nti nankuba eŋŋuumi eno nentwala mu kavaani mu kadroni nenfuna bulungi n'omutto nga nteredde nti manye eŋŋuumi okuba ne weeyingiza awantu n'otunafunawo ngenda okulya dipisa agamba panawuwa don't kill him abasajja nga bamaliridde ekitegeeza bino oluusi bwe tulaba bano abaga nti banaye katwetwale weewaayo anti eno abanne baga nti yeekoza waki banne babatwala kaguddeyo yakkiriza Kasuku njagala nkunyonyolewa oliwulira ne bagamba nti wali ogenda okutabula wali awantu ne waliwo SFC okusaba ekyo kireke kirekeemu ofuneyo ekirala kyonookola kijja kuyamba olaba bino bimugenda okulaba President Museveni nze so agendayo nze sibeera wali SFC ekyo ndakisayininga nene kuguno omulundi sibeerayo tewawulira emboozi nga baginyumya bano be baali batandise nedda babiriru pazo beekyanga abasajja ne bajja ne basooka babeetoolola emabega wano weewati abamu babagamba esooka oyimukewo oddako emabega bo bateekeka position batuule wootandikira nti mwagala kwekuba ŋŋuumi bakuyisa wa Kasuku nze sibeera wali SFC ate bw'oliyingiramu awali SFC n'oliyingiramu gundi ya babo yaabwe eti nomani kati ndi mu mikono gya SFC goberera ebiragiro bagamba tuula wali
pima obuwanvu bakugambye okutuulamu n'obugazi bwe okomamu tokyusa totuula toyagagala baga ntuula toyagagala ogulu bajja kumenya tutuula butuuzi obeera oti towetwala for short call tetwagenda okutabula laale ya Museveni erukunjiri tutuuka twanywa kyayi mu kkubo kati kyayi omanyi okumaca akuleetera okwagala ogenda mu washroom tutuuka tutuuse ku laale tuze tukola akavuyo tuguse ku laale oyo omwogezi w'amakomera yani oyo gondi si byabashaija yani omusajja oyo bayine yeeyita Mayanja ndaba waliwo omusirikale umwe ng'alinga ng'agenda oyaniriza ebisiru ebyo bayine najana yowerokamu naye nga naye omulaba feesi teri present neyatwala natuuza katuba twakatuula omusulo ne gutuluma ng'omuntu olina okugendako for short zetagamba gwe naye nayenze siva wano wakiri nyonoona mu ngoye nesiva wano ng'abali eri kujja olina okugenda bw'oba tunuulira otunayo eriiso limu nolanga bwe bakulaba n'otegera ekiddako kati kye nakola wali omuvubuka bamusiba bamuyita Mugumya Sam bamukwata eyo Kongo ne mugamba Sam Sokoje president ayagala Besigye nga gwe nga president ayagenda for short call genda okole surveillance olabe kyekiri eyo Sam bwe yatunulayo nawulyanga akubiddwa kakuba mpanga omanyi kakuba mpanga ekoko ng'ekubiddwa kakuba mpanga ningamba tebagenda yeeyo ofiira mu ntebe wano wooli wano woofiira naye nakulabira obukambwe bwa SFC kati nze sibeera wali SFC ate sibeera kilomita 10 nga SFC eri kilomita 10 okuva wendi tula wano turecording nungana nti abali awo nze nva wano nengenda sikusiibula nakusiibula ntula mu motoka yange nengenda nze ndi kubalalu bayina emiku gwe ngumi emu n'owuliranga kugago batemye ejjambiya so abaana b'ennaku zino beeyagadde abali mu politics bali mu byobufuzi kato yanyumiza nangamba olwo olunaku naye ng'omuntu naye neetondera lukwago saagala ngambe nti mwogeddeko but bye mazima bamutwala nga kakubampa nga bamutwala entwala teyali nnungi nga tejja mu road meya wa kibuga kati Lumbuye yagambye nti ayagala kweyambala mukko ne Muhoozi omanyi no Muhoozi yateekayo n'agamba nti ayagala bamuzze Mbuye n'agamba tekijja soboka naye on a serious note nze Lumbuye si mukwano gwange nvumye ebintu bingi naye simanyi oba ensi gyalimu naye saagala mubijje kunza anti mwebizibu byamu muntu ayogera out of experience nawe munyago ayogera simanyi oba ensi gyalimu agimanyi bulungi eriwa Taki simanyi oba agimanyi naye kirungi agimanyi nkakasa agimanyi kiba kirungi aginoonyerezeeko nga tannakuba nnyo kifuba ensi eyo Take eri mu continent gye bayita Eurasia paati emu eri mu Asia paati emu eri mu Europe Take ye gateway y'aba mafias abava mu Arab world ogenda mu Asia ogenda mu Europe Take enkuŋŋaaniro y'aba mafia bonna ekitundu kya Take Cyprus efugibwako Europe paati emu efugibwa Take Cyprus erimu ensi bbiri paati ya Cyprus waliwo gy'olina ogendamu olina visa ya Schengen ate waliwo paati emu gy'olina ogendamu olina visa ya Take naye paati eyo erimu visa ya Take eya paati ya Take erimu buli mafia gw'omanyi ku nsi kuno Take eri mu junction eya Arab world ne Russia n'abaki Take oba vulnerable nnyo to the extent that simanyi oba agimanyi naye manyi mukugwa ekimala okubanga agimanyi that's important ate nkusaba mukulu Lumbuye bino towoggana ye nkugamba bitwale nga bikulu Take even general w'amagye yennyini akozesebwa okusaanyaawo saagala bino nowoggane tobimanyi bikusinga obukulu nakuwulidde ne president wa Take nga n'amanya g'omuyita sigegage fo kyokumuyita Recep Erdogan namwidde amuyita Richard Erdogan kitegeeza n'ensi gy'olimu togimanyi bulungi ekyokubiri lwaki owoomerwa nnyo emmere y'Abannayuganda
Roti yangu olivano na levote waza kangende wa mama gundi ndiye tokeri ye Kampala. Bino bya kubulya no togoda mu kuwogana. Wango jukira na wangamba nti bampako obutwa. Bino mbikubulira just kusasula. Lwaki owomerwa nnyo emmere y'Abannayuganda? Ensi simanyi oba agimanyi bulungi. Sisuubira nti ali safe okulowooza mbu is beyond reach. Anyway, tudde ku birala. Okay. Ye embeera naye waliwo era omusajja yagambako pulezidenti tojja n'abakuumi bo twesanga ensambi ya Kasaawe 1 on 1 eseke kati kankule Kasuku ensi ezo ziraba ezo zonna zolaba bajjano bangi balina interest si wano diru z'okutunda ebyokulwanyisa z'okukola biki Commander in Chief wensi ya Africa bwakwagala kutuukako kangu ekyokulabirako walaba juzi scenario waliwo sini mu America kano wa Rwanda bwe yaguka ku mwaliro gwa hoteli okuli first lady wa Congo tewabiraba kandi yaliwo amagye ga Rwanda nga bagamba munoonya kya wali first lady goloza gatuukawo gati nawe ulya na America ekikonde emingo bekyogerako people have capabilities so kutuuka only that you know kubeera careful tugende ku birala ebyalumbe bireke gwanga neera ajja kutuvuma nafa agenda kutuvuma of course naye emmere y'Abannayuganda agireke ettooka aliveeko naloose buloosi nze temubimbuuza abaana basiru oli mu kuvuma abantu ate oyagala ogende ka restaurant k'Abannayuganda oli ettooke weekoonere ku ttooke munyago wentegeeredde nze ali e Uganda. Anyway. Now, last week, nali njagala kubuuza ku situation ya Chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi alina omusango gwe yakola. Kuba yavaayo n'agamba nti ekisooka there's something actually kati gwe njagala onnyambeko to address it. Ekisooka ye agamba nti that parade was legitimate. Tebalina mateeka ge baamenya. Era ne baali bamubuuza ku Sanyuka kungunga amubuuza yagamba that amanya nagawaayo because that parade was legitimate. Tetulina musango gwe twakola ki? Ekyokulala yagamba okay bali bagamba baagala muyitanga witness. Bamutaddeyo nga state witness. That state witness. But did he agree to it? Oba teyeetaaga to agree to it? Yeetaaga. And he must have done. He must have agreed to it. Waliwo kye tuyita compatibility and comparability of witnesses under the law, the various laws of evidence. Teeka gafa ga evidence wano aga India, New Zealand, Canada, Australia, UK bifaanagana. Who determines that gonobeera state witness? Sigwo salawo. You record a statement. When you record a statement, ngeri tainted with a lot of confessions, the DPP, the Director of Public Prosecution, bwe bamutwalira fayiro zammwe n'azisomamu agamba n'atumenyera bwerere buli kimu akikkiriza ayogedde n'amannya g'abanne bonna abali involved. Therefore, ono teese buteesa naye afuke state witness. Kati bakugamba eno fayiro yo gira buli musango gukkiriza nti tukufuule state witness ono okola nti yesebo ekyo nakyo nekiteekebwa ku record. Tebajja buzine baga nti ono state witness. Honorable Nyanzi akimanyi bulungi simuyinaako nnyo obuzibu yamanyi but Honorable Nyanzi nje njagala amanye nti ate kuba ya recording a statement tekwalo nebiri mbuwandiike like an additional statement for you to be pronounced a state witness oyina okubanga okoze nekyo additional statement. Abantu abasinga tebamanyi effect ya statement zino ze mu recordingira ku police. Ba civilians ngammwe mutya nnyo ba CID omusanga ina peni ya bbulu ne ya red nga asibye wamu waliwo birabi
ayambadde essaati agisibye ekikalu. Detective Opolot. Hello, you man, you better tell me the truth. Otherwise, no, things are hot. Kanotanko kwerereja. Again, then after that, what did you do? Naga, you read through that statement. These are the things you have told me. Exactly. Namana nakumakingira wo signinga. Mwe temukimanyi nti yo statement yegenda okozesebwa kugwe all through the trial. Kati abambalooza statement zenkoze eri ku CID oba wa bo balooza zikomaawo. Chairman Nyanzi waliwo kye tuyita examination in chief. One, he must appear in court. He must enter appearance because he is now a comparable witness. Bomalokiza nja kuba state witness nokanya n'abasajja, you will therefore become a comparable witness, so inana kuleetebwa ku mpaka bw'ogaana. That's number one. Waliwo kye bayita examination in chief. Kubanga mujulizi wa state, therefore the prosecution ejja mutwala through, it will guide him through his evidence jawaku statement. I'm telling you, my brother Nyanzi will come out empty-handed. Singa badde Nyanzi nandire kulide nenva mbyobufuzi. I'm telling you, ajja kuswala nnyo, ajja kuyisibwa bubi. Bagenda muyisa mu bujulizi bwe balina ku record. Manyi bakwanguyiza tebakugira nnyo, bakuwa document. What are your names again for the record? Nze Kasuku Mukatenda and okay, thank you. Please, can you identify, are you able to identify the document before you? Yes, my lord, or lest your worship. Can you tell court what that document is? My worship, this is my statement which I okay, thank you. How do you identify it? How do you recognize it? Yes, my worship, it has my signature here. Oh, thank you. You're a good man, Katende. Katende, you're a very good man. Nga bakati ngatanga kubuuza bibuuzo mpola. Ngakubuuza. Kati bw'oyogeramu ekitafaanagana ng'agenda ku paragraph 5 ya document yeeyo. Tusomere statement kyewayogeraawo. He will come out empty-handed. Nyanzi baamutta mu ngeri era itetegeerekeka. Yali parade commander. Yali ali mu byambalo bya white, nga bana bali mu byambalo bya red. Ng'ekyambalo ekye kyefaanana, meaning he was the parade commander. Ne bamukwata, he was detained, subsequently released nga tewali na bond, meaning waliwo okukkaanya. Kati yakkaanya n'abasajja naye nga kijja kuba kibi nnyo okusanga ng'atadde statement ku record erumika banne okubasiba ate nga kweri. So does that now legitimize government's move to arrest those people? Yes. Government kati the state kankunyonyole Kasuku buli lwo fe abayo opposition bobo yagala kujjako government ne government beyagala kudealinga nawe conclusively. Naddala ate bafuna akantu kwe beekwata to deal with you, finish you, they will. State will always want to finish you. Never bagala to finish you in a manner etajja kubakka mu bulago. They want a legitimate manner of getting rid of you. So government bwefuna statement ya Nyanzi ngeriviringa ebintu bingi. Tuina network ya radio calls, tuina segama tubiyogera. Radio calls okubeera nazimenya mateeka naye gonoga we have a network of radio calls under this frequency. Tuina bino. Tuina bakamanda b'eggaali. And who are those commanders? Gundi ali in charge of this, ono ali in charge of this, ono ali in charge of this. Bw'okola ngani nze wakunga ojjukira waliwo bano na computer nga bakakwata Nyanzi oba biwulira ku nuupu. Ayinza okuba ye abagayidi nga mugende muno ne computer eri ya silver neno ng'akyali mbuwambe n'abawa passwords. It's terrible. Nebateekamu. It's terrible, but nze kyenjagala okutegeeza abantu abateeka abaana b'abandi by'obufuzi. Kasuku the moment oba otufuuse commander ng'oteeka abaana b'abandi by'obufuzi oyina okuba developing that thick skin ng'oli ready ne nze Kasuku tebasobola kunkwata n'enkuwaayo. Nze buli mission gye nagendanga ebyobufuzi nagendanga kufa na kuwona. Nze sikuwaayo n'obwokola otya. Ne bwokola otya sinza kuwaayo muntu.
Bibate bigasa. By the time you choose commanding abantu, you know kwanga ready to protect them. Ngore mu malirivu kubanga bigambo bingi nyo yenso gambo wa police. Yenga birabanga sense nenga temuli sense. Yenso ku recording sa detective oporot statement ya mpapula 10 nenga temuli mu makulu. Nako emikono nako. So that was waba yakola confessions ezirumika banne yali weakness. Kyali kikyamu. Anyway, obudde ndowooza bwebo bwe tubadde nabo olunaku olwaleero twali tulina ebyokwogerako bingi nandaze nnyo naye mbozi it has been worth it. It has been worth the because the thing is this, people have not had that experience first hand. Nti omuntu yaliwo n'akunyumiza ekintu nga yali akirabako. Abasinga bawulirira mu hearsay. Kati so tufunye first hand account of some of those. Rakwa one of those days njagala nyumizeeko Besigye awe mulago we bamubatiya gas. Nja kunyumiza kwa naliwo. Kuba abantu bamubaga nti baali balimba. Kasuku obulamu Besigye bwe yayitamu tobusabanga. Wanze nabeera naye mu vitezi soba mu 5. Besigye yali mu kyuma kirala, Katonda yali yamutonda mu kyuma kirala. But Besigye naffe twali tumutya. Katonda abasemuji bakyachaliza. Tankubuulire ojogende obusajja bwa Besigye bwonna bwa rugezigezi. Tola semuji oyo bavimba wa rugezigezi. Tola yinguride mbu yepanka nyimba buli omu. Tola lukwago oyo mbu wamputu. Besigye nga ajja mu room nga mwemuli buli omu na tayina ddamu kukolora. Nze siraba ng'omuntu yali afunye ekitiibwa mu byobufuzi bya wano kwenkana Besigye. Mama Besigye ng'atuuka mwena ne musirika. Nengo mairu wachitu sirika. Olwabi twali tumumanyiiko byayita. Vako Besigye muleke. Kasuku Besigye muleke. Besigye nga tatya. Besigye tatya. Kasuku Besigye tatya. Besigye ayinamu abantu aba. Bw'omusange kasanga tyomanyi muyonjo nnyo. Besigye wanaatuula bawasiimula emirundi nga 4. Ndowooza saate ezijja bazikunya emirundi nga 10. Ewa Besigye wabawo waliwo n'akawewo akaaka. Ng'alimu abantu aba. Bw'omusanga tali ku front. Besigye wakisa nnyo mugabi. Oba mutemu butemu. Nga munyumira. Very Besigye wakisa nnyo mugabi. Besigye akwata eriyaye rive wakiseka. Nemba mulyawo ng'agayina agayaye nga 6. Nayita omunena mwana namwa yongera entebe ku dining. Abakulu bano tugenda tuli ekyemisana. Besigye tayina muntu gwatatuula naye ku dining. Naye nga olaba naawe wootudde ng'olaba essaati y'edduga zaawo. Ate mugabi nnyo. Oye Besigye ng'omusanze ataasaaga ataaseka. Aseka n'amaziga. Naye sanga Besigye ng'asiibudde uwe nti ngenze vita. Nja kuba ogudde ku nsolo. Ffe twabanga ne Besigye n'amaanyi ne gakugwamu. Ffe twabanga ba civilian of course. Ng'owulira olumu tosobola na kuyimirira. Waliwo lwe batta omusirikale omupoliisi lwe yafa bamuyita Ariongo family y'ensonyi oba ojjukira downtown. Nalingezaako kumuga atukole withdraw nga ndaba obulamu bwaffe buli mu matiga. Twali yali construction site. Nga kati abawagizi baffe batandise okukwata ebiyinja ebitafaali mu bakuba poliisi. Nejjukira ekitafaali tekibeera radar guided nawe kikwata. Kani nga njamugamba Your Excellency tuli mu risk. Awabaya charges aga what's wrong with you? No sirika. Boddo mugambe Your Excellency oba move tugikomye wano tugire tunyuke. Akudamu chimu can't you keep quiet? No sirika. Abaya tabusede abatakyayaganda kuwulira n'amasasi ne bagayita mu bantu abo ngala abagwa. Tosamuga Your Excellency bagenda kubesa sikakana. Gamba what's your problem? So omuntu azanyira ku Besigye muleke but Besigye teyali mutemu. Yani mutemi ne yokuloza mbu yali asooka okuleeta drones zitta abantu. Ebyo bamuwaayiriza. Leero we have gone through an entire lesson of our immediate history. Gye tubadde tuyitamu.
bwetyo betubadde ku Animal Farm. Ebisigadde week ejja tujja kuba tubeeyongeza. For now we have to go. Mubeere bulungi. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Sakibwa alina guno omuggo gwa Musa White Star Premium Detergent. waliwo banagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Bwoba olimba wakiririmba bulungi oleme kulimba in such a way ng'olyoza nti Uganda bonna basuru. Pulezidenti Museveni ye musajja yekka wano mu Afrika gwe mmanyi akwata mukazi we oba n'akulemberamu. Bobo ina kakasa nani mugambye konti ampe kadi inze munyagwa. Astagfirullah. You have been abusing authority, Mwenda. Your lack of intellectual quality is not my problem. Kungulu oli wa kiragala, mundu oli yero. Komanyoko. Ne bannange.